Omusumba Aloysius Bujingo ategezezza ng'enteekateeka z'okujaguza emyaka 15 eja House of Prime Ministries International bwe ziggiddwako akawuuwo. So tukoze enteekateeka nnungi nangenda kubanga ndisivinga ssente z'obutebe ku kituuti naye ku Sande ng'ennaku z'omwezi 25 tujja kuba tuwezezza emyaka 15 nga House of Prayer Ministries International. Tujja tugoberegana tutyo nti Salt Media yakaweza 11 kubanga twatandika Salt nga tuna emyaka 4. Ayogedde ebimu ekanisa byeyiseemu mu myaka 15 omuli ebirungi n'ebibi, n'ategeeza nti ng'ekkanisa erina ensonga ey'okwebaliza Katonda. Tutandika ku Bati Valley ne bawulira nti nagenze ku Bati Valley era abaali bagoberera ebiseera ebyo nga nti mukyaliwo mujja kuwulira nga baali batandise okuvumirira ekkanisa eziri mu mabaala nga tebavuma ndala balumbye egi ekkanisa obwo bukanisa kanisa obuli mu mabaala. Waliwo nno n'ekyatubaako tuyise mu bintu omuntu yava eri n'ayokya ebbaala eyo. Omusumba ababuulidde we yatandikira obuweereza ku Bati Valley ekifo ne kikwata omuliro wadde Katonda yataasa. Nejjiira ddala okuva gyetandikira okumanya Katonda alina amaanyi mangi. Obutebe baffe obwo obwa plastika bwe twavuddeko obw'obusituulu we bwali butandikira n'emizindaalo omuliro we gwazikirira. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Obutebe we bwali butandikira wennyini n'emizindaalo abaaliwo mu kyakijjukiro omuliro we gwazikirira. Ku makya abamu ku b'ekkanisa bakeera kujaguza. Twabagamba obutasabiranga mabaala ebbaala yayidde bo tebamanya nti obutebe baffe tekwayiddeko n'akamu n'emizinda gyaffe tekwayiddeko n'ogumu we twali twakomye ejjo mulanjawa we twatandikira enkeera. Abakubirizza okusanyukanga buli kiseera embeera ereme okubajjako essanyu lyabwe ate tebakoowa kusaba. Musanyukenga ennaku zonna oda ya Bayibuli gwagaana okusanyuka n'osiba feesi ne weekaba n'obeeraawo noleeta emitaafu oli mu kwekaddiya wekka weekuba enjawulo emyaka ogitoolako. Kyova olaba olumu bw'obagamba nti nawezeza 27 nga buli muntu yeemulugunya asaze gyaki kati bwayogera nti alina 47 afiirwaki naye ng'ekituufu olina 26 naye ogenza otunula bubi olw'embeera y'ensi. Sanyuka ennaku zonna. Ayogedde n'embeera ekkanisa gye yayitamu nga bava ku Bati Valley okwolekera Canaan Land n'ategeeza buno bwali bujulizi bw'amaanyi. Twayingira wano kisiko kibira abantu ne bayingira muno buli muntu n'abaako waagwa buli muntu n'abaako waabulira tetunnaba kusasula eka 8 n'ekitundu abali wakana mu Kampala teziri mu bazirabye titusengulangako muntu wano twasanga wakalu nga n'ekikomera ekyo bakitulerako naye nga munda muno kibira. Abantu baava muno ng'era nga abantu bwe bagenda mu nsi ensuubize buli muntu n'abaako byamenyayo abantu bajja n'ebisaaganda by'ebintu bye bamenyeemenye muno. Omusumba Aloysius Bujingo yeeyamye nti tajja kukoowa okusabira n'okubuulira enjiri n'abakoowoola okujja ku Sande n'ekyokwebaza ng'ekkanisa ejaguza emyaka 15. Jangu ku Sande twebaze nga weebaza olwa House of Prayer naye kwata ekibaaso okireetere Mukama ng'omwebaza kubanga bw'otuna olugendo gy'ovudde. Kati nze ndina mukisa afuna akazindaalo naye oyinza okuba wano awulira ebigambo bino nga gyavudde nga waali si wabi nnyo naye nga gyavudde wasinga n'ewanga obubi. Mu kusaba kuno abakkiriza baleese obutebe omusumba n'abasabira omukisa n'akoowala n'abalala batannawaayo okuleeta wiiki eno. Wiiki eno yonna ngenda kubanga nkuŋŋanya obutebe tufuna bwe tugula Thanksgiving ku Sande tetugenda kupangisa ntebe. Byatumwebaza Godfrey, Salt TV Omunnyo.